bwe bati abatuuze b'Ekyabakuza n'abadduukiriza abalala bwe balabise nga bawambagatana okuyamba bannaabwe ababadde bawagamidde mu takisi ekooniddwa ku luguudo oluva e Mbarara okudda e Masaka. Akabenje kano okugwawo kiddiridde emmotoka ya takisi kika kya kamunye okutomerwa tuleera ebadde egiva emabega oluvannyuma lw'okulemererwa okusiba. Okusinziira ku birabiddwako emmotoka ya takisi waliwo endala egibadde mu maaso olwo n'enyigirizibwa mu makkati abasaabaze ababaddemu ne banyigiramu. Wano abadduukirize batandise okutema takisi okununulayo abantu wakati mu bulumi nga 5 ku bo amagulu gamenyese. Poliisi okuva Ekyabakuza okutaasa embeera. Abantu abeeraddala 5 bamenyesa amagulu n'abalala ne bakosebwa byasusse naye ekirungi tewali n'omu afudde. Abaddusiddwa mu ddwaliro emmotoka zaffe eza ambulance kitaako eza Red Cross okulaba nga obulamu bwabwe butaasibwa. Poliisi egamba nti ensangi zino emmotoka enkadde zezisinga okuvaako obubenje. Kyannaku abantu ab'emmotoka enkadde nga zino okulaba nga bazivuga ate bamaze kuzeegendereza bulamu bwazo ne tugenda kinoonyerezaako okumanya obutiifu bw'ensonga eno. Oba oli awo tugenda muteekako emisango egy'enjawulo abeere ng'avunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Motoka ya ambulance okuva ku ddwaliro e Masaka ezze era buli abadde ajjibwa mu mmotoka ng'atwalibwa okufuna obujjanjabi. Mu ddwaliro gye batwaliddwa abakoseddwa batunnyonnyodde bibaddewo. Kubanza gye yanzije kyazange naye kati ate wano eno kuba kyenakomya okutegeera yabadde ayimiridde ng'erina omusaabaze gw'ejjamu kati ate oli gye yavudde n'agikuba etasenze wali ebiriizi Mariam Namatovu Mirembe omusawo ku ddwaliro e Masaka ategeezezza nga abalwadde 5 bwe bazze nga bamenyesa amagulu wabula nga batandise okukolwako. Abalwadde 5 abasinga bamenyese amagulu bafunye fracture naye nga tuli mu kubajjanjaba. Tebali mu mbeera etiisa nnyo tujja kubakolako watuna ba specialist abamala. Entebe ey'emabega yanyize mu magulu nyize munene mu magulu muno yankwadde kuba emitulu yandebeeramu eno ndi mulamu naye nga sobola kuva mu takisi. Poliisi etandise okunoonya omugoba wa mmotoka tavuddeko akabenje kano anti olwamaze okugwawo n'amalamu omusubi.